mirembe bantu banga beyo abakadde n'abatiini nsonze mwabenda y'omuzeeyi ddunda tumwebaza omulungi akuuma omuzira omulungi alunda tutaase ebibi ebirungi abituwa ye gwe musanvu gwaffe mukemwa kyenva muddingana nti mulwatu neebaza n'amaanyi kyeyampa ntuuza n'abagagga abanene ndi mwana waani nange asobola yangemuliza ebiri kino kisufu nziza n'abataami obuyuki ngatta n'abakyawa ab'edda anziza omubinzi ensobola bonna n'abazoolezoola mbafuga nebaza n'omukadde maama okuzaala n'ayola yasomesa w'ofunira ebingi yabula oyandiriddeko okukange yakola tenikyakola era byonna mukama yagabuulula bye yagaba akuwummuza emirembe ramula bwabudaabuda abasanze okunyolwa bonna Tyababadde mu mukwano omunyuvu mbiyimbiramu eri gwakyawa gy'ova ne gy'olaga mpa wakulu nze kye nsaba atabaaza magezi kugumira ebizibu kakukula mu nsi teri mutuufu kifune duniya ne bw'onoogibuna nze agamba mukunja wammwe ebintu mbimanyi ate n'okubuna ensi si kya ssanyu nga buli woddono n'oli akumanyi kibeera kibi nnyo ku bakazi so teweeyibala naawe mwami okukyayiwa kyantiisa yandasi kisengula nabamu ku mitala omulala agalula kisi kyennyini tyentiisa eri oggiwona kaakuzaayi ekigambo ky'omukwano kinuvu osanga n'abakadde ye mwattu nga kumwogeza bitajyamu mutwe gwe kuli kutimbwa ndodde kwenyi ze nkuyita kugwa kisago mu kkubo bwe kiva n'eddakiika tewaba n'osigaza enkobawo wennyini sisinkanye enkumu ku mutego nga kuyongera omugana yawa alwanyisa busungu busufu ensi bwetyo neemufuukira eggolu yonna katugende wano tugenda kuba akasemba kuno mubiru kyateeka omuntu bw'ofuna n'okufirwa kubaawo ku bbali kale n'obukyayi bwe buli entebe kalenda y'omukwano gweko mbagambye kyateeka omuntu bw'ofuna n'okufirwa kubaawo ku bbali kale n'obukyayi bwe buli entebe kalenda y'omukwano gweko gwejjukira essanyu teribeerera ndaba mukwano luba lugendo lwa nsozi ko n'ebisirika era bw'osotya eriyo n'ababi ababeera ku bbali kaleko oguyingira kimatire tigubeera okutte mu ddene okuteregenya tambuka owone obwe buzibu obwa buli kala kuganja n'obukyawe mu biyige nti biri mu butonde bwennyini kale tewali nsonga ebeekoza binene ogumagumangako tewejjusa gwejjukira eŋŋambo muduuyi wandasi naye kwoyo bw'oba ng'olaba nti ekyendasi ekimwambula ennyota yeesirikiddeawo yakira ne wandiga oyo bw'aba ng'ayita ng'ekyo kitwakiwunzisa essebo tekitegeeza kubulwa kkubo era ekisinde ekirala gye kiri ze nnyimbye seekubira ku njuyi bino bibeera ludda na ludda mu baami ne mbakyala yonna ze ndi weebukunja mweraba bakulu bwe buumi bwa kadongo kamu tulire music commander sibu tusanyusa okulaba nange basi ne lwaliro tuzze era n'abaagazi ba kadongo kamu abadde mpita ayita n'endongo ne certificate yo degree ya certificate nemba gwako eno mu biseko ndiro olijireka kewaka onaku enjireke waka sirumanyi kuba teruliyo kwemba ngenda mu kyalo Entuuma mba nayo bwemba nzija ku Smart Studio mba nayo bwemba ngenda ewaka mba nayo kati enjawulo eriwo nti endongo zino ziri bbiri nyineeri oba luli twalina ya brown kati yonna giresse waka ate neri ku office ne mu studio waliyo eyaayo ono ye mujja weeka sabu shooting weka mwerabiddeyo tusanze okulaba ssebo oluyimba tuyita tutya lwe tuyingiriddemu olubadde amakula bwe butyo kalenda y'omukwano lweno lulimu nti kwegamba buli muntu nga lumukwatako nti eyakumenya omutima bye yakugamba n'anaguddabiza byajja okugamba byenyini byagenda okujja nabyo oluyimba tutandikira ku luyimba bire byakulinyisa mu kaveera oveno nga weevuma ekisajja ekyo siriddamu eyo nogamba ntekinze break siddamu gw'otandikiddeko era biri bye wakomera wenyini byakugambye ono ayinayo yagambira nti omulala akwata ekiso abamu beetema bulago agalula kisi kyennyini nti entiisa eri oggiwona kankuzaaye ekigambo ky'omukwano kinuvu
osanga n'abakaddiye mwattu nga tayagala mukwatira ku bibye mukadde naye gwe mukwatire ku so oluyimba olwo baluyita kalenda y'omukwano zizimu ku nnyimba ez'amaanyi ezogera ku mukwano twalina mu birusi maatyo bangi abatera kiga Kafeero yayimba ku buli kintu yayimba ku mukwano yabulira abafumbo yayimba ku lumbe yanakuwala alina oluyimba lwe yayimba n'obusungu era n'abeetona bagasimba nga kuna busungu nti abampagira mu nsonyi nnyo so buli kimu yakiyimba oluyimba olwo aluwulira ow'okumutimbagano oba omuntu owa bulijjo olumunyumira akadongo lutuyigiriza ki kakati ekisookera ddala okwagala kye kintu Mukama kye yatuwa era n'ebyawandiikibwa bigamba atalina kwagala talina Katonda oba bwe nkyogedde siri mulungi nnyo mu kukuraminga naye bwe mba nzijukira nga atalina kwagala talina ki talina Katonda era okwagala ye Katonda kati okwagala kye kintu kye tuzaalibwa nakyo era nga buli omu yandyagadde ayagale naye weekanga nga oluusi ozze mu nsi negwa ku saidiyo oba neva ku saidiyo mu kwagalwa kyova olaba waliwo gwosingana naganze bannange nina omukwano mungi naye bensisinkana ndeetera obuzibu bebamenya omutima nempulira mbiko nene bwengezaako nkyuke era ogenda okwekanga nga noono ne bwabazze era ojja kumutreatinga kyekimu ojja kumuyisanga bwe wandiyisizza omu so oluyimba luno omukwano buli omu agwetaaga okuva ku mwana gw'ozadde olina okumulaga omukwano nga maama taata ne mu kukula kwaffe paka mu bukadde so bye tuyiga muno nti omukwano gubeerawo leero tusobola okwagalana leero naye enkya ne gutuuka ne gugwawo naye bwe guba guweddewo kiki kye tulina okukola kwe kwanika obuziina bwaffe yakugamba nti gye mitango gya sitaani yennyini logo mukubye eŋŋoma zino olutimbe lw'ekisenge kyammwe olusaze laba ababeerawaawo ku bbali bafuluma bakutte ku matama ate kubamu bwe wayita ekiseera ate ne mukubendeka mwoya nti owulira kuli bakuswalira mujjiya nga tujjukira we mwali ku mutego oli kubya mwoya njala oyasa ne mwenyumya ne buziizi yonna mujja kwawukana ne bwe mwawukanye mutya abamu basiba n'ebintu ne babitwala naye bw'atuukayo nakubira kakati omanyi nkomewo naye ng'ebintu yabyera ewaffe waliyo omukyala mu myaka gyaffe twakulira nga ye buli lwanoba bw'agenda ewaabwe ng'atatandika okugamba muganda we genda ogenda mukoddomi wajja nnono kati oli olugenda agamba mukyala we yagambye bw'ati naye ono ng'agenda bamutweninze mukyala we yagambye omukola kino na kino na kino ne bawulira mugamba mukukkiriza ensonga ezo otwale mukyala wo okitegedde kubanga yabadde setup oli ye ng'agamba embikkiriza byonna naye neetonza tisijja kuddamu kumukuba nga bagamba mwannyinaze yambala mukaaku muddeyo osanga abadde wabbaawo omulala namusanga ano bakoze ki ekikutwala nti oyo musajja oyo gwolaba nkooye koyi kyekiraga nti akooye okimanyi mbisibe nembiteeka wali taŋŋambyeko olagawa nguleka n'obisibe nugende kati obisibe yo najja olaga kati ate nkugamba eki abamu tubawa ne transport kati yali ayagala oli amugaye naawe togenda ategere nti amwagala kati ano waliwo n'akaboozi akalaga omusajja yali ayagala nnyo mukyala we kati omukazi yajja n'akwata message mu simu ya bawe zitali ntuufu kati omusajja ng'ayagala nnyo mukyala we omanyi waliwo abakazi batuwunza n'owulira nga mu nsi yonna yasinga obulungi yasookera yasembayo bw'avaawo owedde omukazi oli naye nga musajja omukazi bwe yasiba ebintu omusajja n'akuba essimu halo muleete bulooka wano muleete akamotoka ka bulooka ne baziiwaawo galaji yange balina gizimbawo naye emmotoka ate emmotoka n'asula bweru ne bayiwa ziiwaawo abazazi n'azimba galaji bajja kutandikira emmotoka tajja kusula bweru kati yapima omukazi nti kyagala nnyo emmotoka nga bbaawo agiina teyamunyega kigambo n'ekyo omukazi yagenda okudda mu kisenge ebintu yabisumuludde ddala bibeera ate omusanyu bulooka zaabeerewo emyaka ku mwaka ekyo kye mutugamba otegera nti bamulimba nga limbaana abakyala bafumbira ku kulimbwa abakyala bya bufuzi olina okulimbalimba abantu bakulonda so kati ku nsonga y'omukwano eyo manya nti omuntu gw'osisinkanye mukulu nkufunye nina emyaka 4 nze ngenda mwana muzee ngenda myaka 4 mwegoba nze ngenda mu 6 tusanga nti ofusinga mukabya obukulu yakugamba alina emeka mukabya yakugamba wali twogera ne mu bisimali
Oba nsumba oba mu smart ya kingamba. Aina we yamenyera mu kusamwa samwa. Aina we yamenyera mukabe n'ingamba kikekyo kyoyogerako. Naye oli ne guma hima. Kyali ne gutu kutubiddeko. Kobotira anti mukabe musajja mukulu. Yakubira kazibe kapesi munamubuuza. Alo haji anti fe kapo tumita haji. Alo haji. Kozi omwana wa muzukulu abeera akuyita atya? Omwana wa muzukulu abeera akuyita atya? Kitegeeza kabona akugamba mukabe afunye omuzukulu w'okubiri. Omuzukulu nakabiri. Kubanga abuuza ekintu ekimukwatirako. Bw'oba ogaseemu kazibu ekapo. Ezo emboozi akazibu ekapo sizesiga. Nedda ntuufu nnyo. Bw'oba ogaseemu kapo. Yabyogera n'ekyali waali awo twali mu meeting ku office wali. Nakoze omwana wa muzukulu abeera akuyita atya? Ezo omuzukulu wa mukabe. Yazaala omuzukulu. Naye nga tukutumiddeko kyali negu mahi. Mahi manyi. Rasto omulokole. Ate wakadongo kamu. Kyekyo. Kale, oluyimba olwo tugenda duvaako nga tetunava kafeero. Tugenda kupa top 5 songs eza Paulo Kafeero. Akati Paulo Kafeero enyimba nawe mu birunzi nze tobimbuuza. Anti nze nja kukuza ku lubaawo nkutume kitabo. Kati tetudda ku lubaawo kati tujja kuddayo edda si kati. Mulimu musaayi gwange. Olwadde namba? Yemu yennyini kuba tumiddeko barista alwagala nnyo oluyimba. Byebiri mu muffe. Byebiri mu maka gaffe oba mu mpya zaffe. So musaayi gwange namba 2 gwe mwandabira asusseeko. Ojja kwekanga nti yatambulirako nnyo mu mukwano nti ebintu bino byebiri. Oba abakyala bamutawanga nnyo mubiru. Job Kafeero abakyala bamutawanga nnyo. Tebamutawanya wabula. Yali musomesa nnyo. Kugamba abakwimba kwa kadonkamu. Omuntu olina okulingizaako mu maka g'abantu. Kitegeera? Olingizaako mu maka g'abantu. N'oggyayo ebizibu ebibaayo n'obikuba ku mmeeza. Gamba okutangira omujiji guno omupya ogujja okuyingira obufumbo nga gukule nga gubimanyi. Oluusi tebiba ku ggwe naye olw'obusomesa obumulimu. N'ayagala abibate. Era omuzungu agamba we learn by our mistakes. Yes. Mu nsobi zaffe mwe tuyigira. Kakati oluyimba olwokusatu Kampala mu kkooti. Yaluyimba nnyo. Bagamba luyina ne paati ey'okubiri. Sekandi agamba agiyina. Nedda yakulimba nnyo. Tukiriza esikandi yaluwandika. Naye paati tuteri wadona kugenda kuyimba kuki. Nawirako paati 2 naye nga siya nga omuntu simumanyi nakumanya. Mabega mumanyi. Najiwuli nalindu wulidde. Nenze sekandi yangamba agirina. Tajirina tagamba gituwe. Tajirina tagezanga n'agirina. Mwe ololimba lowuliranga omusajja ebintu byonna yabiyimba n'abimalayo. Naye yatulekera mu paati ngalinga tugamba nkoma kuba omulamuzi yali tannagusala. Nedda kati ekyaleeta obuzibu. Omanyi kati ebintu bya gavumenti nga bw'obiraba. Oli yabadda yayogedde ebintu byonna ne bakkiriza. Kati omulamuzi ng'egyali ku kitongole kya gavumenti yali atandika nti abapoliisi okulya enguzi. Yagamba yabadde atandika nti abapoliisi kooti abijani gamba tagenda mu byamabiri kooti ajani ne tegeza ayinza n'okuba omulamuzi yamusirisa. Yamugamba tuwummule mu kooti nakati ekyawummudde. Nakati kooti eri mu kati by'amandowooza omukulu sekandi byagenda okuleeta. Tebiriiyo. Oba atya okubireeta olw'embeera eriwo. Kale ekituufu kiri nti mujja kumpangula mu kazannyo kano. Sekandi yawandika olimbula Kampala mu kkooti. Kitegeeza n'ekino yakyeta tekinikale nti katubuzeebuze abantu tufume mu kuyimba tukolamu diversion. Bakwita kuzannyira ku bwongo bw'abantu. Omuntu omuteekateeka n'omugira n'omuwuggulamu. N'abeeraawo. N'omubuzaabuza n'atandika kawuli olimbula Basidero yayimba luno. Kiro n'omuwafu. Kati wano wagambira mbu Nyange kati ennoonye ennywa nte ye. Kumba ate Nyange yali muntu bwe yaluyimba yaluseka Nyange nga muntu nga ne Kapa muntu. Nyange kati anoonye ennywa nte ye nte Kapa kyokka. Kapa etasiiba muntu egamba Nyange nti amata gansanga nawaka ate gwe asiiba muntu toganywanga. Kati abantu b'oba otuwaabo. Sijja bako. Ndeka sijja bako kitegeera. Kugamba tulina okuzannyira mu kubongo bw'abantu tubabuzaabuza. Bwe buyiiya ye kadongo kamu. Tubadde Kampala mu kkooti lwakuna. Yayimba nnyo. Yayimba lwakuna. Olwokusatu lubadde gwe mwandabira. Agambye musaayi gwange gwe mwandabira Kampala mu kkooti tuwo olwokuna. Olwokuna Walumbezaaya. Walumbezaaya fenna nga bw'otulaba wano. Endongo weeri naawe. Naawe atulaba. Endongo weeri naawe wooli. Atukoonemu. Endongo ebadde etya. Endongo evuge. Kati nze nkoze. Goyimbe.
Kozi lutandika lutya? Walumbeza yatukola bwati kanzire mu kutandikira iyi. Eyo ndogono Kafeera gyokwira mu studio. Yali akwata mu kajita nga agezaamu agamba bali, agamba akuba jita amajanja kuba endongo bweti. Ke yakuba wali ne bakali recording ne kafulumiramu. Naye walumbeza yatukola bwotyo. Baka abasajja b'otugumula otyo. Oli wangeri kyatayisa abalungi n'abesimbo n'obafaje otyo. Laba oleka waaba emitemi yaye kale oli wangeri kyatamanyi bateefu. Okutulidde n'ejjita nsula nkuyimba nze komaani n'ogira okubulwa busula. Oli mubbi nnyo mundeke mulangire bw'ate tunaayogeranga abali e Bukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama n'abagagga abasikambula amabenzi kale nno lwattima olutulesa amabujje ne lusiikuula bateesa obulungi n'olaba amatemu bwe gayitinganawo obuyumba n'obubuulu by'otatya ggwe tubita budde bweyolese mayumba g'abasajja bwewalampyere makerere mbabangufu likuliruzi balese emitwetwe akyo kayimuka mwolina obusungu gwe otuliisa essanga eritazibwaffe ono omubiru ye yasobya gy'oli gwe wandibonereza n'okomukula kyokka ffe kaakano tulinga baana abatamanyi kyaliwo okusooka singa lulyanguzaawo kyandibadde yadde nange nandipakasizza nengulira etolaba enkompe mwatunuulira oyo kale zonna zaali nnyingi lwa muwendo ab'embuto ezaali ziboleka ebisente basebaana bagundodde lwabagazikeeyo nze ne bwe nnaayimba emiti okukuuka mbaawo kirikyukako ya rabbi mbasiibudde ensaasira abalwadde mukama waffe baŋŋumize bambi ate ne nsabira n'abali ku lukuusi dunda abawa ekiwummulo ekirungi. Kati gwogenda kuyimba agenda kuyimba akwakoze okalaba ako mu kuyimba ka kikugu nnyo kaabakugu bokka akubasikuwulidda nti munnabitone asisaze bwenti badde jakubika eddoboozi nti nkoze break tukwita kukola break era mba negikuba bwenti kakati bano bansudiya bwe binagana mutandika okuwandika comments ezirimuweneta wekiba kinala wakirinnye oli mutte mabegoso omusajja oli n'oyo alaba ali mu comment tamanyi nkompe enkompe mwotunuulira enkompe zezino kakati olaba kana akantu kano basi kakati nze ntunula bwenti nensubira abo bonna basoma ku secretary mu primary kati kana akantu bakambulako ennyama kano kuulaba era kati ku byama kafaye nga buno mbusokoddemu buno amaaso mugatunanga ataliwo anda ye walumbeza yalimu ebigambo bannaye musajja ate nga naawe ogenda kubeera bwotyo kokirize ogane naye kambabuulire omusajja Paulo Kafeera yali yategeera ebintu bibiri mu bulamu bw'ensi eno yali yatya nnyo okufeera nga yategeera nnyo olumbe naye kiranga yategeera nnyo omutonzi we Katonda talina teepu gy'ataafulumya gye yafulumya nga amaze okufuna erinnya nga tekuliiko oluyimba ludde eri omutonzi na luyimba ku walumbe yali abitegeera nnyo ebintu ebiri ng'abiwa ekitiibwa anti olumu bwe mankuba Kafeero nebangana egwe atakubako gospel nga nkuba guludde gospel omukubo bwakuyiga seeki nga nkuba we yayogera gospel wa Kafeero nedda n'oluyimba lwa gundi era Kafeero yatandika okuyimba gospel no mu Uganda bali ba worship be mugenda mu biro eyo tetugendayo nedda sebo twatuseeyo omusajja oli ayimba gospel kyoga ayimba worship ngambo anti Kafeero yatandikawo gospel Kafeero alina records bana abazimba bayimba worship bali abayimbanga edda bayimbanga worship praise and worship kwaya ffe tumanyi nnyo Luzungu tumanyi Luganda nnyo n'aziza mu Luganda kati Kafeero yatandikawo gospel era ye muyimbi yasooka okukola launch wano mu Uganda yagikolera naggaba bagitanka ekebbi kyeggaba nga ya gospel
ya nyimba zi ya launchinga dipo nazigala. Launchinga tezinnabaawo. Kafeera tandikawo launch. Certificate yendo. Ene dugwitegeza negwa mu nyango. Wakiri kamera emenye. Mama samirira bwerere sebo. Musajja wayagaliza. Certificate yokugwa kamera emenye. Yepawo Kafeero oluyimbo olwo sikwewuunya kubanga nga bwogambye nti teruyita tewali lunaku luyitanga tewali afudde. Era olunaku oluvuga buli lunaku. Buli lunaku. Bukyaziikibwa. Eyo namba 4. Twalutuma mawugulu abika. Era ku bizindawo gye tubeereyo mu byalo byaffe ogenda okuwulira. Kyokka getegete ssebo walumbe. Zerundunuzanga ogamba okuzika nno ng'omanya waliwo ayise. Ng'ayita. Okay. Ojja. Ina kyalo tu. Tugende mu maaso. Inakumpa namba 5. Namba 5 abadde namba 4. Namba 5 Guludde. Guludde ne Paul Jomo. Nebaza nnyo taata nnyini byonna yatugumye bw'ati. Onyambye weebale. Sitomanju nnyo mmatidde. Kati nina ku ssente. Obwavu bwannuma ne mbangali galoganze. N'ompugula obulema situlu ya liiso. Bulamekayo bw'olaba. Guludde ne lwe luyimba oyo gospel era abangamba gospel nze mbakubira olwo. Guludde ne luyimba lwa maanyi nti okola ku radio bakola ku FM. Nkola ku radio bakola ku FM. Okola ku FM. Ozikubira kwa kubuuza. Ndisizawo wendi. So Guludde ne omwami Kafeero ono bw'oba otunuulidde ennyimba ze yakola nga zikwata ku Katonda ziwera. Alina oluyimba lwa Christmas, alina eyasooka ow'enkomerero. Oluyimba olwo njagala bwentyo bwendowooza bwentyo nti ebizibu yabifuula ebyangu. Nze bwentyo bwendowooza okakubemu kaawe. Nasalawo nkusinze taata wagonjola ebizibu byange. Kubanyola beeranga buli lunaku nkuyimbiranga. Genda maaso. Amatendo gonsibanga lujja eyo yonna mu bantu bange. N'abatomba gambye bwentyo nti eri empeera yange. Agwo mukafiiri genda nze mmanyi omusumba wange. Manyi omumanyi omuyinza oyo akira abayinza bonna. Yewe ekiko omulungi taata nannyini ebiramu byonna. Ndinnyuka ng'era mmanyi nti eri empeera yange. Kale nze bwentyo bwendowooza bwentyo nti ebizibu yabifuula ebyangu. Bwentyo bwendowooza bwentyo nti ebizibu yabifuula ebyangu. Bwentyo bwendowooza bwentyo nti ebizibu yabifuula ebyangu. Naawe jangu tumusinze kabaka omusumba waffe. Okay. N'obisigala by'abafulumimu ekisaala kitaffe kitaffe nnyini gulagulumizibwe erinnya lyo litiibwenga nnyo. Musajja yali amanyi Katonda. Ebyo byoyagala bijjenga bikolebwe eno mu nsi ne mu ggulu yonna. Tusaba mmere yaffe eya leero ate era otusonyiwe n'emibe nga naffe oyo okusunga gita. Anti kati engeri gy'olimu elementi y'okuyimba ate otalimu elementi yakuyimba mbanja kuteeka sukaali mu nva. Ojja kutabula omunnyo mu buugi. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mubiri agambye ezizza ajja tuzza ku lubaawo tujja muzza nga atuzza ku lubaawo atuweezize n'ezooli azituwe era tujja kudda ng'otumenyera ne basudde. Wali juzi wali oyimba oluyimba lwa gundi baada era nasinziira ku ggwe bulijjo nali nduwulira naye nasinziira ku ggwe ne nduwuliriza fuli. Okuluwuliriza fuli kwe kuluwuliriza katundu Dani Mugula second hand. Oluyimba lwangu nnyo naye mwe lwaki muli bakambwe bayisamugaamabuuze baada mu gwe 12 baŋŋambye ajja Serena Dani Mugula Mwami Dani Mugula baŋŋambye ajja nera tujja kuba tumweso. Abakulu bano banyiivu nnyo muba bakambwe nnyo nammwe muwabule naye temuvuma nnyo. Leero mbatuuse kuba kakati munyegire ddala. Banyegire ddala.
lero mbatuse ku lunonzi emisinde gwesiibuuze kasitantera okubuuza ninebo kale lero mbatuse ku lunonzi emisinde gwesiibuuze kasitantera okubuuza siri muteefu bulijjo nga bw'omanyi nine mutima kya nakugambiddewo obutamanya kyabungu akati kambanyuza akaboozi kamu lumu omugenzi Paulo Kafero mukama mumuze mirembe atuuka bategeka sho ekinoni kati omanyi ye musajja yatuukanga waasuze asisi kinoni gomba kinoni ono we Masaka ng'ogenda ewewa kati nga manager y'omu yamanya waasuze okanga bayimba bulewe babiri bagera gwoddako yaddawo ne bakuzuukusa Paulo bamitanga Paulo yatamidde muzibu Paulo woyimbira watuuse nti yongerewe babiri nga bayimba katagenda okulaba abantu balanise aveeyo bali abayimba atanise okukuba embeekula aveeyo kyava yeegaganula naye bamukwesa eddawe yeebase gwamukutte entegetege kyava ajja ku stage n'ayimba abange baana bakikantuuse n'egitantuuse mu ssanyu era mulembe gwe katagenda okumala paati okukyusa mbuno obuzine bwakyanga bwati gugulu tekusituka kuzitowa ŋŋandu lyamuti kyava agamba mubisirise ebidongo mbisirise abange kwe gamba okunywa gwafuuka omusango mbadde nsaba mumpemu eddakiika ago neebakemu mpumulemu nkomewo mbasanyuse kale n'agenda ne bamukweka ewalala wali yalowooza baategeddewo maneja n'amukweka ewalala n'abeerewo ne yeebaka saawa ziba abjukira shoza gwa nsaamu nataddewo abayimbi abalala abagurupu we bali kasaba mulabyeko olujuju waabwe ate tebasaavaawo nga tannayimba nga bamwagala nnyo Kafeero wamwagalanga n'otuukako osigala ogamba singa akomawo enkya kati ne bayimba ssaawa 6, 7, 8 ziyingidde 9 kati akomawo yagenze ng'atamidde omenki yabakola baabali awo balaba essaawa zigenda mu 9 Yatu abagamba lwaki mwagendanga n'enkumbi mu kikaali munnabisere hole ekinoni ne muva wali kulaba ndo ne mugenda mu mulima kati ayimba bagenda okulaba bagireeta kando bazisimbye bati kulayini bazisimbye ku stage batadde ne kana akabawo ng'akafaaza kati agenda alina ekigando ekiyambala ng'ekyafaaza n'enkofiira kati yafulumira eri mu mulyango gye bayingira abasasudde ayina akantu kano ab'omu kereziyo baba mu kanisa yajja n'oluyimba ate lwa ddiini jagala muyimbe nnyo ate wakati mu kusanga endongo mirembe mukama wakitegedde mulaba kafiiri bafutubadde so oli yagenze gumusibye enkali kale akomeddewo mu nneema ya ddiini kabaga ne badde omusajja ole tuli mu kyawa oli yali Ssaabasanyusa yennyini muzibu nnyo oyo kale bannaffe bakafeero bingi nkwagala tunyumye olina bye walekayo luli era abantu babimbuuziza oli yankubidde na ku simu teyangenze na mu message kino nga takyogeddeeko mu birusi maati ne ngamba tujja kujja era naye yabasuube nga kiri musical ate wali kiri bya music mwebala abawadde obubaka ku TikTok awo nga mwebaza mu birusi maati akomawo era yabasuubiza okudda yatusuubiza tuwa story nakubalaganyisa nti kati bagambe ogwa bugwi kubeera ne leero ogudde bugwi abagambe bugambi wooli kale mukulu Tabani account yo kwe bakusanga then tuunzike tetusobola kuvaanira nga tetwogedde ku Smart Studio yagamba tuba tumukoze bubi omukulu kwe bakusanga kwoyitira n'emizanyo gyogereko ozannya emizanyo ssebo okay bakulu ffe tukola films ez'abaana abawana e Uganda era ku Sunday Saturday Sunday tugenda kuba tushootinga tunaye movie gye tugenda okukola tugenda kugikolera eyo nakifuma so ffe tukola mwabalina ebitone nga muliyo temwetya naffe twali tetulina kye tumanyi naye gwe wennyini gw'olina okuyimira n'onoonya ekyo ekikulimu oyinza obutafuna chansi bantu kukinoonya mu ggwe naye gwe kinoonya ekikulimu okikozese era okyeyambise bangi babifunyeemu abangi bibafunyeemu nga babikozesezza obubi bwe bulwadde bwe batufuna n'ebirala ebiringa bwetu so tubikozese bulungi so YouTube channel nayo bagita Tabani 1 ya YouTube channel eri Tabani 1 Edutainment Limited kweryoko mutusubscribing mutufollowing mucommenting mutuwe comments ezitulaga ekiddako ate twagala nnyo okuwabulwa byebyo nno muganda wange channel endala ye ya TikTok era Tabani 1 Entertainment Limited ku Facebook tetuliyo tekola mu Uganda bagiwera Uganda teriyo.
Namba ya Smart Studios oboyogera ne Music Commander Kirina wao waddenga ye CEO ate ye mudongo wao ate yayaniriza abagenyi byonna n'okubawereka nembawereka nembaga nti mutuuke bulungi oyina n'akacupa k'amazzi k'ogaba tewali mutawaana ebintu bikolanga babisebo enamba yaffe eri 0755 4M 0138 ntaddemu ebyoluzungu kaŋŋambe o 755 4M OM 38 musomeseba naye oluzungu Oluganda bagiraba note noti siluzungu ono tulina musomesa kati obuzibu obuliwo kati noti 755 ffe twagatta kyayali kamajane mu buuji tuweze faba bano kyobola lwe tunayogera ku luyimba lw'olulimi lwange mujja alekerawo gattika ennimi era nze muntu omu atejjusula obutasoma bwange eri noti 755 4M noti 138 wano kyeki noti 138 kanjidde mutuufu noti 755 4M noti M 38 oba otuuse ku Smart Studios yankubidde enamba ogifunye enamba eyo lwaki tewagiwuliraawo yali ku YouTube so genda ku YouTube olabe n'essaawa eno oyinza okuinboxinga oba osobola okufuna Smart Studios mpozi ekirala nga tonnaggalawo sebo bwe tuvaano tugenda mu Smart Studio kola music gwe kennyini tetugenda kukola afrobeat tetugenda kukola raga tetugenda kukola reggae tetugenda kukola zuku ate bwoga country music ogenda kubatwala mu Jim Reeves ogenda kukola kadongo kamu oba wamu ndowooza sawa y'okugenda naye olulimba ononzikiriza okunywamu kyabo kuba lulina okuba nga mwete mukaaba manyi mwafiirwa nganze nze buli lwe ndowooza essaawa y'okugenda omwoyo gwange kale ne gwetiba ebigambo obwana bwange ani alireera mbagamba tewalibeera mpozi okujjako okulangirwa bano bakyalina babadde abaganzi badda ku ntuuyo zo ne batandika okulwanira kati nze bwe nnywamu ne mpulira avevenga bugojja n'akumutto tikka ky'obugaaya lwaki sikomaawo mubiri nze bwentandike nenkuba bajja dubba lukyali mufumbiro kembatikisiza obugaaya bajja kunyiga atesa nangenda kuyimba y'olulu kati temuddamu kubuuza oba ago gabeera mazzi kati okitegedde ate ne Music Commander ngambye okunywa kyabuntu nze sigenda kuyimba luyimba lwa kadonkamu ngenda kuyimba luyimba lwa bujjajja lwa buwangwa na nnono erinnya lye nayitaba erya jjajjange Saalongo omubiru n'amayambi ge gwayeebuuza lubaala ekituufu kyeki kwe kukuba amavigo ne wekkakanya mwanatu n'ogoberera ebikugambwanga mu birooto by'ofunanga weebase bannange ennono n'obuwangwa ssanga tukomaawo tebanziba nduga nkutumiddeko gwe wadda ku nnono awoze ngenda okubeera producer waluno mwebale nnyo mwebalire ne Mulindo Anagamanage wali omusajja bamuyita Mulindo naye kojja wa abeera maama wa kale mwebale nnyo mwebalire ddala bakulu mwebale era kunnyonnyola bantu nakwogerako eri abantu tujja kudda bingi bye tutogeddeko ennyimba nnyingi ze tuleseeyo era tujja kudda nazo mwebale nnyo mwebalire ddala ennamba eziyitawaawo wansi be bantu abatambula naffe mubawagire SD photography webali bakubi ba bifaananyi CEO mutumiddeko ali mabegaawo webali nnyo webalire ddala kutambula naffe Ramanews bali wandege abakozi banjala nabo tutambula naye era batuwagira mwebali nnyo mwebalire ddala abatusaba ennyimba abakomentinga abasharinga kalaba okamaleyo beeko byonyumirwa ozze ne comment ze tunazze eri abakulu era tulage nti bye twogeddeko bikkiriza ku namba zaffe bagambe ziri ku mobile money ennamba ezo ziri ku mobile money n'akasente mutonyezaako bamanyi nnyo okuteekako likes tuzaagala naye omala oteekayo like bintu ebyo nga binyuma byokola genda niwolyo siima nebaza nnyo waliwo omwana waliwo Vicente Dagure waliwo akaana kaatera oyimba nako katuka walako we kati buno bukubagita obunyimba z'akasozi abo bunsanyusanyi njala kubuloonya akungulekera nabadde nabo omwana oyo bamuyita omuyita n'oluyimba olwo omugenzi basudde yagikuba
ye yakubanga biremye endongo y'oluyimba olwo yagana ne ya final eganye mu studio Fina kulika yokusoma emboozi tujja kuginya mpanvu nnyo tujja kujje omwana akaana ako bakayita Namuddu bwe nabasinkanya bagayi abo kabadde ku ssomero bambi waliwo abaakalaba ne bakaweerezaayo ne fees ne basari kaafunye era kasoma lwa ekitone kaana katobwe kati ekitone bugagga mwebali nnyo mwebalire ddala ababuukyayo mwebali nnyo mwebalire ddala muli bantu mwebagaana anti mwine ekiwa babuyita buyinja nti n'oggulu wabusuubulibwa ate ffe tutalina yadde kuba ze tufuna zigenda mu bingi n'obuvunaanyizibwa mulina bungi anti abakadonkamu bazaala nnyo nedda ssebo abamu naye sinakyo si kibi sikulinaako ttabu ngenda kutumira abakyala bano wammanga abaami mujja kunsonyiwa kuba nze ngoberera ennono n'ebyobuwangwa Katonda yatonda mwami namukyala ntumira Jojo Nyombi Joan Nyombi na Nyombi ayagala nnyo embwa nze ntera nnyo muyita ow'embwa Jojo nkutumidde oyo muyita nalongo wange ebisigadde temubuuza eyo mubitulekere nentumirako Olivia mugwe mumanyinga Queen of Kata Olivia nkutumiddeko mubala mu video zange nentumirako Lovinsa Lovinsa naye nkutumiddeko nnyo ina kutumirako abakyala basatu wabula ne Tabani One Entertainment yonna mwamwe mbatumiddeko ne abamufollowinga mwenna ngenda kwebaza mwenna abatambuza kadongo kamu ku mutimbagano mwebale mumusitudde abaleeta ennyimba ziri ne muzizza ne muziyimba ate nga muzaagala ugenda olaba comment zonna zijjudde abavubuka abato naye nga bagamba next part mwebale nnyo mwebalire ddala Muzungu David nkutumiddeko nnyo mwebale kwagala kadongo kamu nebyomukolera mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalala bonna abatambulirawo ku mutimbagano mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kukomawo leero era tujja kudda n'ebintu ebirala bingi ebikwata ku music ono mubeere bulungi mweraba